na Hayat Station Mayanja. Station Mayanja. Soko imbo mwaka imbaka station Mayanja kamukuka. Nasika za koma fika sine gawana balinzika. Kuliko TV ne bagamba bannange saba bituse tudduke musinde ne bajja ne muduka musinde yenge nyumba bidde nga bagamba bannange aromatic bitandise. All right, I thank you so much guys for subscribing, like, commenting. My name is Morris Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment, the fine boy. Tell your mama, tell your dada, until the fine boy is already on YouTube channel. Mubagambe monaita sengao mugambo mwana fine boy kuba Aromatic Entertainment. Atuse otandise onogomula bono. Mumulaba ngabwe mumulaba achankalanya kati playinze kacha Kaiseo. Kaiseo. Buitam. Kati oyagade kaisao. Oyagade. These girls, the mulaba wano, bali so beautiful, bali so smart. My God. Teach again a mass. Why are you so smart? I'm so smart because I just wanted. This is my nature. I always keep myself smart. Hey, it's your disease, yeah? Yes. Everyone just warwala kuba smart, eh? Yes. Oh. Yeah. What's your name? I'm called Akelo Eunice. Akelo Eunice. Yes. Did you speak some Luganda? Yes. Okay, kati tudde mu Luyika kuba ninayo chali wange bamuyita Kazimba yayangamba ebintu by'oluzungu eyo nze bwokola interview mu luzungu boy bombuzizo bongo byeko ku channel yo kati tukole mu Luganda uyu utya bulungi bali kale so kasoke tulinde. Hello, how are you? Good, hi. Good, how are you? Hi. Erinya Protic. Erinya lya Protic lya dini lya chika Lya dini cherinje tuma Protic bakatoliki batuma Protic kati ekyamazima nasoka kulya gwe Protic byabali abalala omutuukirivu Protic the saint. omutuukirivu Protic gwana gwe Protic omutu Obadde wakana nti tewali mutuukirivu gwe bayita Protic. Wali mutuukirivu gwe bateka Protic. Kiki yakola ki bingi ngaki sagala binyonyo kati naye bingi wetandikwa binyonyera tujja malancha ate eri ekika nakyeyune kozi nakyeyune baweddira ki nyonyi nakinsige nyonyi nyange nyonyi namngona waliyo nakinsige namngona enyonyi nyange ate gwe weddira ki Akelo simanyi bulungi naye njambuzako bazadde wange njambuzako bazaddeyo ekubuulire Akabbiro mutima omuyanja mutima mbo simanyi naye manyi nti mutima ke mutima gwonna sigulya mutima gwonna tugulya nasuwasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Nabaterega Nalongo Nabaterega enjo manyi ngerabira nti nabafuna ndi muto Nalongo Nabaterega enjo ogambye abalongo abafuna oli muto ndi mwana muto okubeera Nalongo alhamdulillah. Abalongo bafunira ku myaka emeka? Myaka 25. 25 wali muto? Nali muto. Kati olina emeka? Mukwano bannalongo bedda babanga mu 40s. Kituufu babanga mu 40s. Okubeera mu 20s nenzaala abalongo mukwano mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Abalongo bafuna ku myaka 25. 25. 25. Kati oli kwemeka? Nedda mukwano. Naawe ate tuleke naawe. Gumanya kimu omulongo yatuukira ku 25. Kale abalongo balina emyaka ena. Bagenda wezi 3. Era njitegedde ebyaka gyo. Kati awo kola math awo. Nkyali kito.
Nchali chitomukwana. Ndi bulala. Aromatic Entertainment Networks Films bakutuusa omuzannyo Customer Care live to stage awo ku Maria Flema Saka ku Christmas Day nyini shinzo mtwalo ku VIP mtwalo 2 bajja kwelekerwa ku Eddie Yawe ne Chosen Becky atenga 26 December bajja kwera ku New Club Obligato shinze mtwalo VIP mtwalo 4 Eddie Yawe ne Sesi Amayanja bajja okusanyusa abagenyi olunga 3 mu December bakiride ku Nene Hotel Lukaya emiyango gigulawo sawa 12 bali ne Eddie Yawe ne Sesi Amayanja shinzo mtwalo ku VIP mtwalo 2 ngalo mu January 2025 bali mitiyana ku Eden City Gardens shinzo mtwalo ku VIP mtwalo 2 kwalo bajja kwa ne Eddie Yawe ne Chosen Becky kalabazanyi bobona Ahmad Lubowa Florence Nampija Senga Mberenge Chobe Tanansi Flight Mulimira Samuel Beatrice n'abalala kati kwa bet kumba fulume progia Christmas yo natujikuwadde Aromatic Entertainment vambia kwa zunale fente zabula ensinzibu Aromatic etuse n'omuzannyo gwayo Customer Care live ku stage ebisajja mujje babalage Customer Care biwagidwa Bukedde TV Florence Secrets Makula TV ne BBS Telefina Oli bulala. Ndi bulala mukwano. Myaka emeka? Ngenda nawezeza 28. Wenkana. Simanyi. Akil. One. How old are you? I'm now 28. You all of you the same age? I think so. But me, I'm now 28. Me, I'm making 29. I made 28. Oyagala bejja mukate. I'm making kati 28 ngenda muvamu. Emyaka tetwajogedde. 25. Giwera. Tegiwera naawe. Ogwa 11 nga 24 nawezeza 25. Anyway, abantu bendi bannabo onako lwaliro chairman abadde yatugambe naye kanfunekoko ku muntu omulala ate tulabe nga ate bitambulira. Thank you so much guys. Anyongera kujukira no program eno ewagiddwa banaffe aba Morris Fashions nga bagamba balina engatto enolekyo jangu ogule engatto yonna gy'oyagala oba ya mwana muto oba ya musajja mukulu ku bbeeyi entono ddala. Christmas package ekyaliko ogula mu Morris Fashions engatto 5 akwongezaamu peyi emu. Ate ngera tuwagiddwa banaffe aba mama interior nabo bakugamba nti nno ebyekisenge byonna babisootinze n'olekyo jangu ogule ebintu byonna by'oyagala. Akelo, back to you. How like anetudde mu Luganda? Dwanguwa. Naye gwe nja kubuuza mu Luzungu. Tewali kuzibu nsamba wombi. Akelo, waliyo movie industries nyingi mu Uganda. Lwaki walondawo n'ogamba nti no kampagire oba kanjoyininge Aromatic Entertainment? Banange nze nga badde ndi awo nga ndaba abamuvi ba Aromatic neyingira ku mutima nnyo nga ndaba kye bakola ndaba nga yaddala nga yufu ate nga biyiga nga yiga bingi nengamba nedda ayingire mweno fan nga firimu ya Aromatic eyingira bulungi nga ndaba nga simbi nga tuyiga abewaka banabawala nga bakakula nga nolaba nogamba nga you don't remain the same. I know. It really changed my life. Okay. Yeah. That's very nice. So movie Aromatic kijje walaba ngo nogamba nti no wow eno movie enkotteko oba character erimu oba katugeze Angela oba Brandon oba nino gamba nti ono gayi banange azanya firimu ene enkutteko nnyo ekyuse. Kale waliawo kayutani. Kayutani waliyo Flo. Banange okazanyako. Kakukolera bulungi. Yankoledde bulungi nnyo. Amina. Waliawo kalalanga kuliko Jami. Banange Madam Jami yankoledde bulungi. Bambi. Yeah. Wow, thank you so much. Thank you. Waliyo omulala Diana. Madam Diana. Banji naye lwakuba kati amanya gawe sibijjukira naye mbamanyi bonna naye bonna bankolera bulungi bakazanya bulungi era ababa traininga era webale nnyo mirimu bulungi mugambe atu traininga mugambe mukulu Sir Ahmed Lubowa mukulu
Lubowa omukulu Lubowa banange weebale nnyo taata weebale byokoze otuyigiriza akazanyo bulungi era weebale era Mukama akunyongera emikisa weebale nnyo. Wow, that's nice. So okay nakuddewo Protic Wanjisa ani yaleta ekirowoozo kino ne bagamba nti tukole Aromatic Fans Club? ekirowoozo kino kyaleetebwa omukyala bamuyita Jami kuba yalaba nti abaza firimu babeerayo ekisinga obanga kyogere ntya abazanyi ba firimu babeerayo ne bafanisi ne babeerayo atagamba nti basigaleyo tulina obeera nga funeyo naffe bafanisi tubeere nga aba romantic tubasapootinga ng'abazanyi nti mubeereyo bafanisi gye tuli n'abazanyi gye bali. Kati bafanisi gye bali bangi naye kati like mwe mulina kyanjawulo ki faani aliyo nga tali mu Aromatic Fans Club n'oli faani ali eri kyanjawulo ki mwe kyemulina? Tetulina kyanjawulo nnyo kiri awo naye nga ekyo tuliko ffe nga ffe bafanisi abali mu group ya Romantic nga bafanisi abali mu group ya Romantic Entertainment kiri nti tukushingako abazanyi zino kugamba nti show gyeri ne tugenda ne tubawagira oli ali ebbali atasobola kola ki atasobola kutuuka kati nga ffe tusobola okukikola ekibayambye naye bw'owulira ng'ayogeza eddembe ndi mukyala ndi mukyala wa mirembe Nalo ng'ogyeko okuba Fans Club oba kale gwe nga gwe wagijoyininga otya Fans Club? omanyi bw'obeera wabweru nga tonnayingira mu fans group yonna ekisooka you fall in love with the movie actors and actresses kyekisooka ogaba nange bana bantu babazanya bulungi nga baza n'otandika okwegomba n'oba baba nembasembererako ate bw'owulira nti waliyo Romantic Fans noga kati we neesogga eyo nyinza okufuna time ekola ki oba obudde obulaba kwani kussa Ahmed Lubowa kati awo we nalina nnyo love ya Florence Nampijja nga nzita nga mufiirako nga buli we mulaba bwenti actually even my first time seeing her yali Club Obligato Nakaba like nali sikikkiriza nti mulabe I cried iye yali mabega bali bamaze okuzanya nengenda backstage waliwo yampa omukisa nengenda back omulaba naye mulabye ntya nakwesogga wali olongo giwuliddeko nti no Fans Club gyeri omanyi bw'ogenda ku Facebook otandika oteekateekamu olaba nti bannange fanisi biki waliwo pages eza group ezisooka kati omwo mwe mwava eyajja n'agamba abaagala okujoyininga WhatsApp group ya Aromatic Entertainment kwene namba so they added us up ne tutandika okutambula mpolampola twayingana ku Garden Zoto nga kwe tumiitinga naye ekyandeetera ennyo okwagala Aromatic mwami Lubowa oyo omulaba he's so welcoming teyatusosola mbwoba simanya bano bafaani because si buli muntu nti basereebwa abo si buli omuntu ayaniriza faani mukwano ojja n'omuliro gwonna oddeeri naye omwami oyo yatwaniriza kugamba n'atulaga nti bantu kyetukola it's okay n'atu appreciatinga kugamba nekituwa amaanyi tugamba njukira awo Farouk by then Raymond Jami netugamba omanyi esimbe wano ekkuli era netutandikirawo kale netukipika paka okulaba kati nti weetuli ate nga weetuli paka twagala batuuka ekiseera bagabe bannaye ejje lya gundi nga terinyenyeseka ejje lya Romantic nga liri bulala nga yeffe bwetyo bwenjesogga bwetyo newesogga Fans Club mpaka nabuza
Akero. Akero, zino filimu zizanyibwa mu Luganda. Zino filimu zizanyibwa mu Luganda. Woli, is it Achole? Nano? Mudama. Kati, Abadama. Mutegeera Oluganda oba bamwina ba translator eyo yewammwe eyo Budama aba ba translatingira filimu zino n'otegeera story nga bwetambula. Twalonda ya ba translatinga Budama kati bayogera mu Luganda kati bo ne ba translatinga kati ne bategeera bulungi nnyo. Sokolindeko Aromatic awo weetuuse kati ya paka eyo Tororo. Paka Tororo. Paka Tororo. Kyogamba Budama mutuula awo katugeze Kibanda oba waka nga is it Kibanda cinema hall something wali abalala bateka mu Kibanda naye abasinga waka ogenda kulaba nga abatalina TV baduka mu makaye kuliko TV ne bagamba bannange sawa bituse tuduke musinde ne bajja ne muduka musinde yenge nyumba bidde nga bagamba bannange Aromatic bitandise bannange paka nga Aromatic ne bajula paka nga muzuka wedde ne bagamba tulindesha we batyo kati so like you get someone who understands Luganda well and translates for you guys. Ne baji nakuzino banji baje no Kampala bamanyi Luganda ogenda sango omwana muto naye nga amanyi Luganda abasinga nakuzino babeera nnyo mu town bayiga olulimi nyingi. So bwe wava so bwatyo bwe watandika okubeera nga oyagala nnyo Aromatic. Era mwagala nnyo era nja kubeeramu paka okuwulira obubi. Paka kuwulira bubi. Akero tukyali naye paka kuwulira bubi. Teri kuzikiza. Teri kudda amabega. Teri kudda amabega. Teri kuzikiza. Yes. Akero. This is the right place to be. This is the right place to be. Nalo nga yogedde Oluzungu muteke mu kamera. This is the right place to be. Hey, bagambe you either be in Aromatic Entertainment Fans Club or be nowhere. You either be here. Zabanange simaina kumanya like Sir Ahmed Rubowa. Omusajja oyo. Bambi is so loving. Like bomutuuka waali abayisanga family tabasosola. May God bless him. That is all I can say. Amen. Ate to church ba. Ate banange tulinda so kuserena oba yali gitekadde. So yo kuserena. Atsoke tusalage ebyalo. Salage ebyalo. Soko bagamba 25 wa. 25 tuli ku Maria Flow e Masaka. Yes. 26 tuli ku Club Obligato. 31st tuli ku Nana Gardens e Lukaya. Yes. Badia muje tuyingira omwaka ne Aromatic fireworks. Ate mujjukire ebinyirira byonna ffe tubirina. Bagaya bambala ne banyuma ffe tubalina ba sweet mujje munyumire muyige. Director awandika ate asomesa n'onyumira nga bw'oyiga bingi bye tuyize so mujje bannange munyumire ate nga bwemuyiga ate nga bwemuseka nga bwemunyumira n'abayimbi no twayise nabo. Yes, bagambe ina Harriet Stasha Mayanja nasigaza koma fika sirinaga wana balinzika ebiseera by'okulumwe mutwe mulavuze sikyabirina. Kamtate first darling. Omulala omuyimbi omulala sweets. Omuyimbi omulala bakakasi. Omuyimbi omulala Petro. Sose ni beke akubuzeewo. Bakuwa ekyoze ni beke. Wano. Oye bamuyita Nalo ng'ali mu Aromatic Entertainment Fans Club. Naye alina eddalu. Ama omuyimbi omulala omanyi omuyimbi omulala agenda okuba naffe era ani tugenda kubeera ne oli ayogedde Stasha Mayanja. Omanyi omuyimbi yena agenda twegattako omulala Edi yawe kakayimba ke Gira tuchigale
Bwatyo Akero naye akimanyi nti no tugenda kubeera ne Eddie yawe ayimba Girato Kigale. Patrick. Patrick. Amuyimbi ki? Tozen Beck naye alinamwe. Temwerabira. Tobozi. Akayimba. Kubayo kamu. Bayo kamu abantu bano bakakase nti nno. Aina kana kayimba ke yayimba nagamba kaba katego. Akachusa. Se mama yankuza Bona japu yimba banange muje munyumire muzanyo kayimba. Ya. Tukure mama yankuza. Se mama yankuza te yankuza kuza. Nina bimala te yankuza. Tula kalira kakana kuwe kubyentegese. Tula gula obuli ruji. Va ku mulyango empewo eyitiridde. Alright guys, thank you so much guys for subscribing, like, commenting. My name is Morris Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment channel kwoli bagita Morris Jordan K Media mubuli nyo kubira ngate muchye ku midoko ajukira tuwagiddwa banaffe aba Aromatic Entertainment beba tutaddemu sente okubera nga tuli wano ate nga bongera okukujjukiza nti naku z'omwezi 25 bagenda kubeera ku Maria Flower Masaka kuingira mutwalo gumu gokka VIP emitwalo 2 bwe bavaawo bagenda ku club Obligato bana Kampala tugenda kubeera ku club Obligato kuyingira era mutwalo gumu n'emitwalo 2 tuvaawo tugende kunona hotel Lukaya ate ne ku Eden City Mitiana nolwekyo Aromatic Entertainment bwe batutaddemu sente bendi nabo ba Aromatic Fans Club ba diehards tetugamba nti gwali eyo toli diehard nawe oli diehard kakati ekibuzo kyange ekiddako okubuuza abantu bano Protiki kungendo kibuuza ekibuzo kino Protiki wali abantu bangi eyo abali agadde okubanga beegatta ku Fans Club e Aromatic Entertainment mitendera ki ejiriwo okubeera nga negatta kyetaagisaamu sente kyetaagisaamu maanyi kyetaagisa ki okubeera nga negatta ku Aromatic Fans Club tekyetaagisa sente yeah tekyetaagisa maanyi yeah kasita obanga olina omutima gwa romantic yogo bayita fan omutuufu nga togenda kubuukabuuka yes yogo bayita fan omutuufu yes era ayagala okujoininga agenda kukozesa ennamba eno nzikirizibwa giwa yeah it's okay nzikirizibwa ogenda nyiga 077859545 ogende mu inbox y'oyo omuntu 07785 soma biribiri 077 85 85 yes 95 yes 465 456. All right number osobola okuyingiramu naye ng'olina omutima si byakubuukabuuka waliyo fani agamba kangende ndabe kyekiriyo naye twagala mutima ogwa aromatic fan ogwa romantic that means oba ofuuse aromatic fan oyingidde family yes oyingidde family nekirala ha omuwagizi ajja mu Aromatic Fans Entertainment yes ayina okumakinga sure nti bwojja ffe tetusosola bazanyi twewaayo okwagala Aromatic yonna buli muzanyi ali mu Aromatic kitegeeza tumukakatibwako mu pushinga we push all of them Aromatic ina abazanyi bangi era nkakasa buli omu alina fan base ye naye kati ffe tugattira wamu era ebiseera ebisinga tuyita ejje lya lubowa lwansonga tuli mu Aromatic fenna buli muzanyi ali mu Aromatic tumwagala era tumupraisinga era tumupushinga okubeera nga agetinga step ahead so buli ajja nkimanyi buli ayingira mu Aromatic aba ne muntu gwayagala naye bw'ojja mu family eno ffe tugattira wamu tugatta buli muzanyi nti ono yali bwati tumupushinge nti ono kino ntiye kyono kino ntiye so let them be willing to come nga bakimanyi nti no ffe tugattira wamu nga family tetwawulamu okay kati akasembayo abantu bano njagala kubawa omukisa olunaku lwaleero Akero like do you have any business, do you have any where you work or like anything that you would like these people to come and support you anywhere? Okay, some small business kayogera mu Luganda yayogera mu Luganda bategeere ndineko ka business katono tono era nsaba muje mu mpagira
nkola eno daddies. Okay. Naddala bano oba olina omwana ku ssomero boarding sobola kukolera bulungi nnyo. Okay. N'omuwa omwana ne ku dduuka oba olinayo maduuka nsobola kusapulayinga oba olinayo supermarket nsobola kusapulayinga n'ekirala nkola liquid soap. So tufunye kome satu oba obujikijiki nga 10 kale abakusapulayinga n'ekirala nkola liquid soap oba olinayo aba guest house oba supermarket dwaliro oba waka tukola liquid soap bulungi nnyo nga tewali germs esigala mu nnyumba ekola bulungi nnyo. So enamba y'essimu gibawe just in case oba njagala osobola kunkubira ku 0785 01 45 30 kati gidem 07 0785 0785 01 0M 45 45 30 oba otuuse ku Akelo akusupplying kati atasobodde kuba namba ya simu oli osangibwawa mbeerawo Makerere kumpi ne Makerere University. Protic akyali busy. Nalongo, you are so much. I'm a journalist by profession. Journalist by profession. Nalongo, journalist by profession. Nalongo, like, how can we support you? Like any business or something like that? Oboli, mama waka. No dear, Sasamerera Kovera housewife. The homie. No baby. Nina mukama wange gye nkolera tukola mu spare we motoka ennene MPG Auto Spare Parts tuli awo mu Ndeeba. Enamba y'essimu jagiba mu maaso kaawe. It's okay. Ajat gwoli kuki oli housewife olina boyfriend otudde waka oba byonna byoyogedde tekulina kimu. Linda kaje tolina boyfriend jangu nolibireke bagambe tolina boyfriend ajati nedda naye nina business kale banange ntunda amasuuti okay tunda amakooti kukka okay tunda trench coats tunda jackets tunda gentle trousers bow ties ties ndi wali Luwero Road oyo yenna alongo bwatyo bwabaze embeera ze bw'otuuka Busule ekitundu bakita Busula ngo natwe otuukewo Bulenzi Busula awo mu tawuni mwennyini obuuza Hajati Makoti enamba y'essimu Hajati Makoti 07 09 51 44 02 gidemu 07 09 09 51 atano muhimu 44 anamunya 02 02 Protic tuliwo ye Protic banayi nina program gye natandika kuno YouTube channel yange enoonya babeezi tutuuseewo Protic tontunuulira Protic olabe bwantunuulira neda asi kinene no omanyi lwaki kinene omanyi bantu bangacha nagenda straight ku mulimu nava ku mulimu waka okitegedde ku mulimu waka okitegedde kakati ate anedda sikwegalirayo kakate bwenzija Protic katugeze nkusanze ku mulimu nkusaba enamba y'essimu oluusi nsobola okwebuzaabuza njagala kukwana ate nzira mu kwetoloola anti wulira anti ensonyi tutegigabana mangu okitegeera kati woolaba wano ninawo abasajja 15 baagala babeezi kitegeeza bwe muwe enamba yo gwe naawe mukuwe enamba yo omanyi omulamu nti onagenda kunkwana era mutandika byabufumbo okimanyi mulimu omuntu alina emyaka 45 nenga si mufumbo nenga si mubi alina ssente okitegeera ngate oba ngabuliddwa tayagala Protic si butayagala budde tewali budde bukwana mulimu n'abantu nga beekolera ssente zinga talina budde bwogereza
Tena budde bugenda kukwana Ayagala tuma muntu. Haya protiki oyina ebiso. Ate Niba n'abasajja protiki akayindo. bambayina Protiki bebe. Nga tagenda kudda mu ebyo. N'abasajja bambayina ensonyi. Protiki oli mufumbo. Era simunya. Siri mufumbo naye simunya. Obulamu obutambuza otya? Obwaki taata? Obwaki? Obwaki mukama wange? Obulamu bwennyini wembereza. Oyagala ate njogere. Obwembeera za bulijjo. Myaka emeka kati ng'ovudde mu relationship? Ejaki? Ng'ovudde mu relationship? Si mingi. Ng'ebiri kumu. Awo tokyali ku muzuuli. Okyali ku muzuuli. Akyali hati. Tegunnawo. Langa business. Nedda bizinesi eyange yawummulamu kati. Okay. Kale. Naye nga soon ejja kuddamu. Soon ejja kuddamu. Abantu era bagambe soon. Anyway, kale. Protiki bwetu twadde onako olwaleero. Bampita Morris Jones Kawesa Stretch Outer Aromatic Entertainment. Mbadde ne Aromatic Entertainment Fans Club. Mbadde nayo nako olwaleero. Nja kwongera okubayita. Ngoba oli awo bali nga bali recruitinga abapya. Bajja kujja babeerawo batubeererawo fenga Aromatic batubeererawo bbanga lyonna era tubeebaza era mbeebaza omukulu Sir Ahmed Lubowa ye bayira we Sir Ahmed Lubowa abamanyi atuyisanga babebi kakunyumiza yakantu nyumya sabule mbozi mada twagenda ku birthday ya era ndo kyenva nkugambe nti director oyo bambi may God bless him twagenda ku birthday twali tulina surprise birthday ye twali kyanja naye nga omanye emikolo gino giggwa leeti kati zaaliwo bazigenda mu ssaawa nga 4 n'agamba naye baana mwe mugenda tambula mutentunga director tugenda kupambana tuddeeka sokondo director Ahmed Lubowa yes sebo ng'abuuza ba fans ng'abuuza ffe ba fans mugenda kutambula mutya yawulo Chanjawulo ekyo akero tugenda kupambana nagamba emmotoka ziri mu Era tugambe tusule. Abamu ne bagamba tulina emirimu, abamu bafumbo. Yale bagambe musulemu. Yale tugaye tusule. Nanga nyumba nene. Kusa amunange. Bafumbo. Tulina emirimu. Mukama waffe tubali tumanyako makukufa natugamba kati ate transport wise mulimiridde mutya. Tugenda fata boda abalala taxi abagenda mu town yango twala that is director Ahmed kati ngovaawo twali motoka nnya yabawe motoka nnya na twagenda neziba twala natuuka we yali ayina okutuuka nga tetumwadde yadde n'ekikumi yadde okugamba nti amafuta gaagano kwegamba abali eyo abatanabayingira. Just know this is home. Naye mwe bantu mwali ngamba okuva mu Aromatic nja muwo obutwa. This is home. Aromatic. Hey. Wala bafanya abafako. Ale, obugambo obusembayo eri abawagizi bamwe. Na abawagizi baro obugambo obusembayo eri abawagizi ba Aromatic Entertainment. Na abagala okwegatta ku Aromatic Fans Club. Tandikiddewo. Abawagizi ba Aromatic. Abawagizi ba Aromatic abali wabweru sitegedde bonna worldwide obugambo obusembayo mwongera okuwagira Aromatic Entertainment wano si we twatandikira. Yes. Twatandikira wala naye kati ate ejje lyaffe ligenda likula buli lukya. Mbagambye tulinda sheri ey'ababedde eyo bakaguje ate ffe tujjana kuyingiriraga asatu ordinary abakolamu ordinary akiba kitegeeza tuba twagala tukakoyo step twongere okuwagira Aromatic YouTube mu subscribing Trust Feelings waliwo LM subscribing banange mu subscribing buli ke baleeta mu kalabe ku TV yonna gye batugamba director kasita akola bwatu tudduka misinde tugamba director agambye kino my message to director kama director tukwagala nnyo tugenda kubeererawo ate tetuli kuvaamu paka kuwulira bubi
Mukama tusaba akukuume ayongere okuwa obwongo oyongere tuyigiriza otusomesa okutusanyusa n'okutuyiyiza. May God bless you. Amina. Aja tubugambo busembayo eri fans ba Aromatic Entertainment. Sina nnyo bigambo bingi. Ngira kuuza bwana Aromatic. Kale naye banange bw'oba oli eyo ng'oli fan, you are most welcome. Banange wano olugi luggule, terugenda kweggala paka kuwulira bubi. Paka. Mujje tuli waka, tulinga family. Oba okitegeera? Naye mbasaba mujje tweyungeko, naye ffe tweyagala. That's nice. Bigambo sina bingi bakuba nti love nyingi. Project ndiwo obugambo busembayo eri bonna fans ne Aromatic Entertainment. Ekisooka ddala kansoke mu aba Aromatic Entertainment. Yes. Tubagala nnyo. Nekyemutasuubira. Ate tetuli bavaamu. Tubagala nnyo. That's nice. Nenyenda mu bafani. Yes. Fani ng'oli eyo ng'ogamba Aromatic ogiyingira ssente. Totya. Ennamba eyo gye tukuwadde genda mu inbox ye ojja tuuka mu Aromatic fans. Obeerayo n'ogamba kale bannange njagala kulaba ku muntu ono. Jangu mu Aromatic Entertainment fans group. Yes. Ekyo kijja kuba kiwe. Anytime bw'oyagalira omulaba ojja kuba omulaba. That's very nice. That's my name is Morris Jordan Kawesa. Ngenda wa Akero. Akero, obugambo busembayo eri director Ahmed Lubowa ng'omuntu. Kale ekisembayo oyo director waffe. Banange mwagala nnyo. Alina omutima bulungi. Alina love. Y'abafaanizize alina love nnyo era mwagala nnyo oyo omusajja oyo omwami era neyanza nnyo. Mukama amukuume anyongere nnyo okuyigiriza era tuliredde okuyiga tuliredde nnyo. N'ekirala njagala kumwebaza ono Madam Jami. Yes. Bannange oyo mukazi mwagala nnyo kubanga ye ayagala nnyo mirimu gye. Buli ssaawa abeera atujjukira bannange mugende tuli wano mujje wadde ng'oliawo ng'obadde yeerabidde akujjukiza akugamba bannange muyangwe. Bannange Madam Jami. President Aromatic Fans Club. President. Top. Madam Jami, thank you so much. Wagala nnyo era abali eyo waweeru bonna. Abali waweeru. Waweeru si waweeru. Bayingire balabe ku Madam Jami. Fani ya Aromatic. Banange mumisinga nnyo mujje. Nice. Muyingire, muyige. Okusinga okubeera ewaka nga tewali kyomanyi mujje. Tambule tuyiga bingi. Era you will never remain the same if you join this Aromatic fun. Wow. Bagalanyo. Nice. Bye. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment channel called Wajita Morris Jordan Media. Thank you so much mbadene Aromatic Fans Club. Beba bede abawade onako walero. Ate kakatusinkane onako olundi. I love you so much guys. Thank you so much.